Hey. Mkwano jangu kutwaleko. Oh, okay. How are you? I'm alright. How are you? Wewe wale kunyirira? Abaye kusima. Baba bulungi bwoliko ne wabaalu wankutwala. Oddawa? Nzira kawo maaso. Okay. So oba ogenda kumpa ne kanamba ko kubanga. Mkwano nga nina omusajja. Nina boyfriend. Nina boyfriend? Yeah. Ekyoga tasobola kumpa namba wa boyfriend wo. Nanti tekijja muyisa bulungi. So kati nkutwala wa boyfriend wo? Ye gyontwala ali awo maaso. So kati ndi wa Uber Sebo, gwasabye okuntwala. Tete musango ki? Era mbadde nza kusaba mukwano fulume. Fuluma dia. Gwe ne boyfriend wo muwunya. Marus Bridals kugamba nti wali ku Anet Plaza osobola okubanga ate oyita n'ofuna egomesi ez'omulembe mwabagenda mu mikolo gomesi bitambala bikoyi bukaya sharia ennungi ddala akutegeeza wali ku Anet Plaza opposite Old Tax Park motoka z'entebe gizifulumira bw'oba otunudde bw'ota ekizimbe Anet Plaza oba okiraba bulungi nnyo ddala. Kale weebale nnyo Marus okubanga ate otusaamu ensimbi n'okubanga ate naffe osobola okubanga ate otuwaka kasente nosobola okubanga ate tutambula. Ngayo mumanyi sijja kulekeraawo kusitula bavubuka bannange n'okubayimusa bwe ndaba omuntu ng'ali so talented ng'ali funny ayinza okuba following tayina y'amaanyi abamu osanga tayina naye ng'ate nze believing nti nange naliko nga sirina naye ffe ebiseera ebisinga tetwafuna ate baatuyamba n'abaatusitula mu biseera ebyo. Tusinzidde wano ku Fenon oba gye abasinga mumanyi Fenon Records we tusinzidde wano mu industrial area. Big up to you muyita taata mu buli kimu. Steve Jean is one of those guys that believed in me when I was nothing. Yeah. Yampa ekifaananyi kyali kirungi nnyo najja wano ku Fenon nga siina linnya sirina ki naye ng'ate sinze yali anyirira ennyo but yansembeza nampa emirimu egy'enjawulo ate nga nsasula bulungi. So guy w'amaanyi waddala. So nange bwe nakyesuubizanga mutima ne ŋŋamba nti bwe ndituuka Katonda ng'alina ettala lyampadde nange ndisitula bavubuka bannange nga sinyoomye oba afaanana atya oba ayambadde atya newankubadde bangi baŋŋambanga ne baŋŋamba Alan Steve tosobola musemberera gwe nga bw'ofaanana but he's a good guy. Bw'oba olina discipline oli muwulize he's a good guy. So olunaku olwaleero bangi nnyo ngenze mpostinga ku Instagram, Facebook n'emikutu gyange egy'enjawulo nzija mbalaga abavubuka ab'enjawulo but nali ku TikTok n'ensanga ono omuvubuka ng'akola clips eziri funny nengenda ku page ne mu following then ntandika zidownloadinga ngayo nenziteeka ku social media platforms zange ez'enjawulo kuli Instagram, Facebook. Then many of you ne mujjanga muŋŋamba Alan abambi mukyazeeko that guy is funny, give him a chance. I was like okay fine. Ne getting in touch with him nesobola okubanga ate tukwatagana. Essaawa zino mulina ku katebe agenda kuba ambuulira wa gye yeeraba wa gye ayagala okgenda. Where does he see himself? Yeeraba wa? And the comedians kyaba bali online abamu inspiring. Online comedy has become something else. We've seen many comedians abali online. Sesabat, Mama Brighton, Banji, you know, Nebrisha Kala aliyomo naye. So many online comedians kwebali we've seen and can see me yaja because of online. So the youth temutia online muje, you can still make it. So before I introduce him myself kasoka babuzeeko and of course kala soka babuzeeko n'amanyage then tutandikirayo nibagise cruise exclusive where the young youth have the vision. Buza kuba tulaba. Hey guys, Bampita Mikey seems too funny. Bro, neanziza nnyo. I appreciate this opportunity. Sibuli omu asobola okuwa this platform, yeah? I appreciate that you appreciate talent. Si kyangu muganda wange. Banji abalaba jja ne bakulaba ne bakulabamu ekintu ne
turning down ya ne bakulabanga a threat I mean ne bakulabanga ekizibu naye nkwebaza nali sinakulaba nendaba message yo I looked at your following nengamba musajja nga waddala ngendo labo ngamba tukwatagane tukole nengamba wow this is great I appreciate bro Zani ali wano nawe leero Zani go platform eno you have more than 500 people following meaning bagenda kunda baba mukubo and I will get some good numbers I appreciate thank you so much for reaching out for me go sing up bro Mick seems to be funny. Mickey seems too funny. Mickey seems too funny. Yeah. Tewasoka kwe believing muntu oli funny. Actually not. Ye mazima. That's why I have a manager bamuyita Fiction. Yeah. Fiction ni mumanyi. Yeah, Fiction. Chali wange yankole yanga bo poster bwa show yange. Yeah, Fiction Magna. We sat down ne boss wange ne mbagamba chenjagala Steve Jean ne mbagamba nze mbagamba naye buli wembeera ombasesa buli kubanze buli wembeera n'abantu of course they be happy yeah I would think this omukyala nina omukyala bamuyita Maria yeah mukyala mukwano gwange lumu nali nyumya naye nga tunyumya nangamba naye obojjo ogendeke wa Alex Mwandi obojjo ininge Salvador nangamba you're so funny okay a lot of friends of mine bangambanga nnyo osesa okitegera osesa nengamba naye why can't I do something out of this omanyi buli omu abako nekyeyegomba kati nze negomba nnyo aba Nigeria bano wammanga Sydney Toka omumanyi Nasty Black Mr. Funny nange mba following nnyo ne Josh Funny oba Josh too funny kati Josh when I sat with Fiction ne mugamba man njagala tandika kola comedy naye okay it was in me nengamba kuva 2018 nga nkyagala nenga scene of course okola comedy chemanyi you go through this oyina okuba ne equip n'ebintu ebyetaagisa ne oba toyina equip weba simu ina ba yakabe nga nungi kuba of course abantu you'll be having good content nenga toyina picture nungi omuntu tajja you know tajja chiwa time agamba gaya asesa naye okitegeera kati nengamba Fiction nangamba tuliremu omukulu kuba you know we have everything here wano tulina zi camera biki omukulu ne mugamba kye namugamba nangamba it's okay bwato bwe yangamba nensanyuka nnyo era olwo olunaku enkeera Fiction nakolerawo poster I have a kayelo poster Mickey seems too funny nakubirawo poster netukubirawo t-shirt twatandika branding t-shirt nga sinakola kintu kyonna abantu bagimanyiza amaaso bebuuze ekwata kuki yani abawala ne bajambala abakabi nakozesa abawala abakabi ne bajambala nnyo kati nekakinga I tried my best nenkolayo skit emu ku TikTok that was the first day I joined TikTok na joininga mwezi guwedde na joininga kale miezi 2 mabega nenkolayo kagundi kanga akasooka nga test run ogezese nekafuna views oba 8 nenkolayo akokubiri nekafuna omutwalo gumu nengamba eno ndiwa kati nengamba Instagram gende eri Facebook gende eri amaaso kanga take one now I started doing videos paka wenakola video eyokuna nefuna emitwalo 10 video kyeyo eri awo ya iPhone omuwala nga mugamba iPhone bikiye iPhone nangamba nkoye ne mugamba banno bakimasa musanga mbamenya magulya kati video yatambula nnyo epasi nagipostinga a lot of people posted it nga abantu bansindikira screenshot man ono siyegwe ono I got so happy nengamba meaning TikTok when inokola ki when inokuba so ngendo laba mpezeza mutwalo gumu nenga mitwalo 2 nenga nga binimu of course nengamba let me keep doing this nenga I appreciate people they loved me yeah ne banzikiriza you know it's hard a lot of people have talent kagambe kino ekintu muganda wange ne talent is never appreciated yeah naye okubanga oyina kyomanyi abantu ne bakukkiriza kizibu naye I appreciate guys thanks for the love mzani man nsima me okusanyuka
skit gye nalaba gye nasooka okulaba era gye nasooka okupostinga yali ya mberenge. Kati actually ku TikTok nina characters nga 3 nina eyo y'omusajja w'omululu naye nga ogikola anava kukana akagambo smile neŋŋamba kati akagambo ka smile lwaki sikola y'akantu nga waliyo omusajja alina omululu ogwo kale omanyi nga oyombera entondo ng'oyombera buli kimu that's why n'enkola yaako kati ninayo n'akalala ak'omu nze eddoboozi y'okosala erisinga okunnyumira nga mukaliwa muganda wa eddoboozi kale anyway njagala obinjogeremu nga obyogera just waliwo ak'enkoko waliwo n'aka akapopcorn ako kanyumidde nnyo. Just kati wano sijja kulimba I really do it when I'm alone. So, yeah, sisobola kola kabuntu wali era I swear for the living God. Era I record myself nebinema nenziramu paka kati zine sowani oleteddeko zine sowani zibadde mu kisi sowani z'abagenyi ojjeyo zaaki kati abantu banaalowooza ki obadde nkwagadde badde naye wano wakulemi nalabye akavidiyo ke walikodinga ng'omukyala aliku gundi asotainoga mwe muddaawo musaba transport ono wuno agenda club. Actually, I'm sorry about that. It was just for fun. It was not right. Yeah, sichituufu. I'm sorry. I am naingirira privacy y'omukyala. Naye okay as a creator, yeah. But situation osobola ogifuniramu. I know funamu ekintu, of course. It was for laughs. Naye again I go against it. Si kirungi to record someone. Now at least it made some guys happy. And at the end of it all, yeah, that's it. Kyanyumirayo naye nga abawala mulekerawo bannayo tusaba ssente embeera mbi. Where do you see yourself, Mikey? Bro, amazima omanyi buli atandika ekintu Alan woba otandika business katugambe nga ogamba bane njagala tunda ngatto kati njagala tunda bannaye ngatto otandika ne peya nnya naye ekikutandisa ne peya nnya simba oba olina sente of course oba buki bubi noga kantandike ne zino nja kikuba muki maaso kati when I started with okay I have a big number of people by the way mukama mulungi wano wenkola nina abakwata video nina abakwata sound nina abakola graphics nze gwe mukisa gwe nafuna tuyina camera tuyina buli kimu I can create any situation. For example nina actually I graduated naye in that same graduation thingy I did a skit yeah era ngenda jita anytime soon kati nze gwe mukisa gwe nina buli kineetoolodde kyenjagala nsobola okifuna mmotoka nnungi muwala mulungi naye kati baganda baffe abalala kyebatakola kyebatayina era awo nkomawo gy'oli ne nkugamba kuba kati olaba buli kimu kiyina Alan naye I don't have this newe mba ne kamera 10 muno ne recordinga ani agenda okumpa platform bwet teri era I will go back to that and I say I appreciate that webale kwata kubana actually I had a story. I'm sorry to okweyingiza mbini. It's okay. I'm so sorry. It's okay. Omuwala oyo bamwita Brisha. Yeah. I didn't know her. Naye I remember I used to see her face. Omanyi omuntu a trendinga. Olaba face yo yagala toyagala. Ala newe mba sikwagala naye nga gwaliko. At least njabeera oba ne girlfriend wange waka ajja ngambe. Waliwo no guy azanya gundi ya Mama Brighton mwagala nyira nkulabe newe simulage mbu sikwagala mba nkulabye oba nyingidde muki mutwe. I remember when that girl came back oba wamuli koko. Yeah, that was great. I don't know what came up of you. Nalaba video ye, I'm always on TikTok nowadays. Nalaba video ye nga kwetondera biki sigera biyingiramu. Naye kyenkuwa webale. You see, we yakomawo you gave her your time. Yeah, you gave her your time because you saw something in her. Nze tewandize wano senga toyina kyonda ba muganda wange. Yeah, because a lot of people
do a lot of things on TikTok sinze nze kaliyo banji bakola ebintu naye why me okitegeera kati awo mukama wabampeera ne gundi eno red flag by the way ndaga I should be persist kati nemereko ku kyenkola ya nemereko at least ninawe njogenda naye nga nze ng'omuntu nange nga we nagaye benegomba ne wano waliwo ba comedian benegomba banji sijja kulimba banji though no oine tale dene I know nze kuba buli omwana tunulira basinga ya kubanze wolaba skiti zange sigenda sikwewana ziri somehow modern ya kuba nina skiti ya birthday gundi wena wagayi wange sente andeetere unknown ng'omuyimbi najjanga ye nayimba agatizo mapiro wolaba skiti eyo it's not a local one lwaki nze nkoppa bali kale simanyi tokopa but you inspired ya nina basajja kale nze bentunuulira ngamba can I do this kubanze nina I have a lot of friends abangamba kola ebintu mu luzungu ne Alan sigenda nze kola bintu mu luzungu anytime now lwaki Alan okola skit meka mu luzungu kati do you know why I did that last skit mu luzungu eyokunsanga munju mbubiki ne hey baby bichi nenjikola mu luzungu I did it to show some guys I can do it naye nze kunze teyakikubye kubanga ebigambo English limited me olaba kati Alan nga njagala kusesa nenkugamba ekigambo nga kino eno style bagiyita kasodookiyo muganda wange mu luzungu ngenda kijjawo okitegeera ye waliwo nakiddamu bigambo mu luzungu ngenda kijjawo actually waliwo mukama wange bamuyita Jjo Kigozi yaŋŋamba naŋŋamba twali tulina bye tudiscussing about my show naŋŋamba Alan teweegomba nnyo bintu bya luzungu ebyo birungi era bikupushinga n'esoko building ewaka nampa example naŋŋamba mpayo program emu ku TV zonna ng'eri mu luzungu nga y'amaanyi wane Uganda walayi ogenda otunuulira TV zonna NTV mwasuze mutya akawungeezi oba okitegeera ogenda ku NBS after 5 era bakosa Luganda ogenda ku ogenda okuzetula zonna BBS ogenda okutula bukedde biki that's why olabanga bukedde sometimes tiyakikubirawo because abantu balowooza using English ate oba international then using Luganda you're local but olulimi lwaffe lw'amaanyi which is wrong skits zonna z'okoze ezikubye obulungi omuntu n'azitegeera za Luganda nze nakajja nina skit eyo oba byakalabwa abantu emitwalo 3 eno ey'okugoba omuwala mu mmotoka ya naye kankubulire muganda wange skit eyo n'ogikola mu luzungu buli mwana wa waka wanaagenda giyitako kati Alan nze I have just started as I told you naye oba ovuga oyinawo ogenda oba ogenze ku petrol station kunywa mafuta ovuddemu omuntu najja randomly nagamba gwe gayi gwe nkumanyi ofaanana ono gayi wa kasodookiyo naye nga just yajjamu kigambo kimu mu skit yonna n'omugamba yenze n'osanyuka you say hi to them ne bagenda naye kati nze n'oluzungu lwange lwennandikozesezza luba terugenda kungasa wenkomerawo gy'oli olina vidiyo ezirabiddwa abantu omutwalo mulamba n'okusukka thank you n'okusukkawo emitwalo 2-4 naye mbuulira muganda wange wa luzungu ki oba luzungu ki olulimu temuli era ne bwembikola mu Luganda mu luzungu n'ogeza kukolayo akantu nga ka luzungu bagamba tekiggwa bulungi okitegeera mulimu ekibulamu nze sirabangako by the way aba Nigeria kati nkomawo kale yes se balina bantu ba Nigeria ensi yabwe bangi baswayi bakikuba naye nedda just wano tulina buno obuzibu kambukubuulire muganda wange katulabe ekintu kyokoze mu Uganda njagala mbe frank naawe tetuwezaamu bantu 8 basobola kikola kino ekyokujja wano okole nange kyetuli okukola essaawa eno wano tulina obuzibu bumu tetweyagaliza lwaki Alan okola comedy I'm doing the same thing kati fe wano mu Uganda tuba ne kino nkimayo ki lwaki musitula lwaki kagayi kano nkalaga abantu kansumbuwa nenga kankubuulire Alan newe tuba n'abantu mu lumu enaga
nga batwagala fembi tetulina kyetuvaako lwaki agenda alaba vidiyo yo ku data we alabe yange ku data wange YouTube etuwa akasente alani tugule kamera nkugamba alani naye wetuba guno omwaka tukoze miliyoni 2 ku YouTube lwaki tetugendako e Dubai ekintu kino ne tukisitula ne tukolayo skiti ebweru eyo y'omu Nigeria ze mukama nansonyiwa naye abannayuganda tuli babi bwe buzibu bwe tuyina alani TikTok kati nze naakajja nkulayirira okutta mange siwe mulangako naye ogenda oteekayo vidiyo yakagendo oba abantu emitwalo 4 bakagiraba n'ofuna gundi 3 ng'abantu bagi reportings naye nga tobamanyi takulabangako kyekyo kyenkugamba obuzibu bwe tulina mu eno ensi tuli babi simanyi oba we are cast nze ndaba ebiseera ebisinga actually nze nekwenva oluusi okukyaza abavubuka bannange nze sifaayo oba omuvubuka bwe namuteera ku channel yange oba show ejja kufuna emitwalo 5 oba ejja kufuna 2,000 oba bajja mulaba 5 oba 6 mba netafaali yenkoze ki ndimutadeko because nze najja nga ngamba Steve wano that was 2011-2012 nga mugamba Steve njagala kukola comedy nambuuza wali okozeeko comedy nemugamba nali nkozeeko because I wanted the opportunity okitegeera nemulimba era nemugamba nali nkozeeko because nali njagala opportunity but yantunuulira nakubira ne ba Salvador nga ndi awo nabagamba mumanyi omuvuka gwe bayita Lan Cruz ekituufu nga bayite bamanyi okitegeera naye namugamba wamanya nemugamba bamanyi naye he looked at me. He looked at this young boy nga ayina ekirooto nga ndowooza ebbanga lyamaze mu industry nga asootunulira omuntu bw'ati n'agamba this boy has a dream era yangamba bugamba mpe essimu yo ne mulaba nga asavinga essimu ye asavinga essimu yange mu ssimu ye nadde waka ne ngamba naye nga going to him abantu bali bagamba talina budde yeematira tasobola nakuwa budde odaagira bwerere but that confidence jenas eyansitula nengendayo so back to my comment nti okukkiririza muvubuka munno okukkiriza n'ogamba nti this guy is talented ono guy ayina ekyenjawulo nze nkola comedy but I believe mu industry eno nze believing nti today Lan Cruz ndi wano enkya ndi wano oba ndi wano I know naye ate Mikey asobola okubeera ng'enkyali wano nze we nabadde ate Mikey wowa muyisa bulungi nga ne Mikey wa mutima mulungi ajja kujaga mwana Cruz ekintu kyo kiseemu naye jangu tukole akuzeeyo so the more you say it nze abantu beebuuza nti lwaki kana akavubuka k'amaanyi ku internet lwaki akavubuka kano k'amaanyi ku internet because nazuula nti mukuyamba abantu abantu bakwagala kati kamugamba ekintu kimu I would refer to my boss yeah Steve Steve is real kimanyi omumanyi muntu ali real asobola okugamba byokola omala budde either kikulume oddeyo waka you deal with it okitegeera kati for example nze okola skit emu it's money kuba ngenda kujja wano equip mpangisiza omuwala oba abawala mpangisiza omwana agenda okuvuga akukkiriza ozijjawo nogera no shooting nga byoyagala exactly wow yeah kyekyo yeyo offer yeje yampa because I've been here mukolera as a employee wano nange yeyo gundi bonus maybe jankola ki jantiramu era I will appreciate that naye kyensobola okugamba kikino bino ebintu obiteeka mu ssente kati nze nyinza okola skit one professional skit va ku bya TikTok eyinza omalayo emitwalo 5 alani ngo abaana ba kamera jjukiro ino muwaya at least omwayo emitwalo 10 okitegeera enkiira akomewo okitegeera kati Steve ye muntu agenda okulaba ngo yono n'emitwalo egyo 5 wakakola skit 10 that's like 3M oba something agambe emanyi ekiriwo ebintu byo tebinyuma eyo mumanyi embeera tebinyuma bireke save your money thank you go get that kamane gendo bo olima mu nnyanya biveeko tebinyuma ate yakutudulira kati it's up to you mumanyi era oba wa mutima munafu nojja n'omusinkanako tokomawo okitegeera tokomawo kuba yagambirawo tebinyuma
tebinyuma okisegeera kati go weerowooza ogambe biki kinfaaki kakite yaŋŋamba lumu twagenda eyo okukola promotion nampita kuba MC nga sikola nkuba MC nampita nampa test yagenda gamba Jenkins kuba yali stage manager n'agamba gende wa Jenkins omugambe oyagala genda ku stage njagala kulaba awo ng'okola ndaye bw'okola ng'abantu bangi yomanyi that threat ebeera mu ng'olaba abantu bangi nenyimirira emabega wa stage nga nti ogendayo Jenkins talina buzibu naye nga nti ogendayo ngamba n'omusajja bw'anampa chance n'enjira ne bampa chance n'ŋŋendayo naye when I came down n'ŋŋamba kibulamu nanga kibulamu weetereze kibulamu n'ŋŋamba but no problem you learn but nze nkugambe kibulamu so n'omuntu naye ali frank akugamba okitegeera so nekira abavubuka bannaffe bennyini tebakkiriza mu bavubuka bannaabwe nze ŋŋamba nnyo abavubuka olabye skiti ya munno naawe oyagala kukola skits oba oyagala zanya firimu naye ate gwe nolaba waaka wa munno ye naatuuseeko ne point ashuutinzeeko alaze abantu gwe toshuutinganga nako naye muli owulira okisobola naye otuula mu ddiiro lyo ne ku ssimu yo n'omuterako kikomenti ekinene tebinyumye naye nga thank you kyekyo kati kankomewo ku ekyo kati abaana kubanze TikTok yange ninamu message tugambe ngoba 15,000 naye omwana asobola okujja amaye lwaki sikyazisoma mulimu bano I like you Mikey you're my bichi kati mulimu oli ajja nagamba bro I want us to work buli omu alina enjogera ye n'okigumira n'omugamba yeah sure we can work out something nagamba give me your number naye Alan n'ogenda n'onyigako walayi nga takufollowinga kwega tulina obuzibu mu Uganda okusitukira ku muntu is not bad naye kikole in a right way be real abantu tetuli real wano bwe buzibu bwokka bwe tusanze muganda wange be real don't be a user bwe buzibu bwe tulina wano bro kyova olaba gayi mugenda kukola ekintu amala agenda akwogerere oyo nokola naye yanneesibako kyova olaba nze onansonyiwa okwogera bwonti nze siyina mukwano muganda wange siyina mukwano nze ne wooli nsangawa mu mmotoka yange mbambogu nempoganya music wange neŋŋenda ewange nenneebaka nempa embwa yange emmere nenneebaka lwaki people bad kubanza abantu bandagala abantu tebasiima okitegedde omuntu omu opportunity n'ashayininga okitegedde Alan kati wano nga wetuvudde wano nsobola okkeera enkya nenkwogerera Alan oyo mwana people not good nze sigenda kwejjamu bro tuli babi kati nenyongerako kano bannayuganda tuli babi simanyi oba ne mu nsi endala gyebiri naye nze ntambudde ku nsi eziwera muganda wange ndabye abantu abali lwemu muzungu najja nakwata ati mu nviiri nagamba nice air naye nga takigambye oba akwagadde just compliment nice jean oh you look nice hey you look nice n'agenda wano Alan ngenda kulaba ngamba oyo gayi naabulamu okisegeera gayi abulamu naye nga nfaaki nga nina muli ekinuma kinzitoweredde njagala kugolooza netise kidomola okisegeera muganda gayi oyo abulamu naye nga bebakubuuza abulamu wa tolabawo n'otandika oyiiya nabadde awo of late nanagwe nabadde nnyumiza ne mugamba nebuuzizza ekibuuzo neŋŋamba Alan Cruz buli mukwano gwensembeza abanga ayagala okufunamu kyekyo ate gwe kyomuwa n'alabanga ekitono ennyo. Let me give an example. Bangi nnyo abavubuka balina mikwano gyabwe be bayita mikwano gyabwe okwata emitwalo ebiri nga omutima gwo musanyufu ompulira n'ogikwata n'ogiwa Mikey mu mutima mulungi era ng'omutima gwo musanyufu era nga gwe muli owulira Mikey omuwadde Mikey okuta emitwalo ebiri n'ogimuwa Mikey alabye nga waliwo client gw'atamanyi na gye wamugye
nga client oyo akwase obukadde bubiri n'abukuwa gunoga mukwano gwange Mikey ntambule naye olunaku lulamba tusubye ffenna nga tutawuka mwana Mikey kankuweyo ekyebiri kino kikubeeremu Mikey nadda ewaka oba nadda ne mukwano gwe n'agamba n'akunafuna gwakubira gwe kyekiriwo okimanyi kano kakyali ntambuli nako olunaku lulamba nga tutambula ne bakawa $2,000,000 kampaddeko emitwalo 2 naye nga gwanyumiza tamubuuza namubuuza nti owaye client gwamuleese beesanze bitya biki n'oli naye